Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Nakku lwalo waliwo omukyala eyambuuzizza ku ddagala bayita etteete, ng'ombuuza nti eddagala bayita etteete lisobola okunnyamba okubeera nga linjjanjaba okubeera nga nnumwa nga ndi mu nsonga. Nkitegedde bulungi ky'obadde obuuza. Obadde obuuza nti eddagala bayita etteete lisobola okujjanjaba okulumwa ng'oli mu nsonga. Eddagala lino lye bayita etteete lyeryo tegadde ddyo ndikulage lyeryo lye bayita etteete, naye etteete lino terisobola kwemalirira lyokka ku nsonga eyo y'okubeera ng'olumwa ng'oli mu nsonga. Oteekeddwa okugattamu eddagala eddala ery'enjawulo. Bwe mukimanyi nti bakyala bangi balina ekizibu ekyo ky'okubeera nga balumwa nga bali mu nsonga. Abakyala wamu n'abaana abawala abatandika ensonga ezo mufuna nnyo ekizibu ekyo ky'okubeera nga mulumwa nga muli mu nsonga. Naye gwe abadde abuuza ekibuuzo kino nti eddagala bayita etteete lisobola okuyamba, ekyamazima etteete terisobola kwemalirira lyokka. Osobola okugattamu eddagala ery'enjawulo. Eddagala erijjanjaba obuzibu obwo ddagala lingi liwerako, kyo nkibabuulira. Naye kankubuulireko eddagala eryo osobola okugatta mu ddagala eryo lye bayita etteete. Ddyo kandikubuulire bubuulizi. Osobola oddigattamu n'obeera ng'olifumba n'obeera ng'onywako. Ogenda kubeera ng'otereera ekizibu ekyo eky'okubeera ng'olumwa ng'oli mu nsonga. Kati funa etteete lyennyini nga ly'ogambye, etteete lyeryo lino kandyogere bwogezi sigenda ddibalaga olw'ensonga nti obadde obuuza etteete ddyo ndikulaze lyeryo. Kati etteete eryo lyennyini liteeke mu seffuliya. Nkusaba ofune kamunye. Funa kamunye ebikoola n'obutititi naye kamunye muteeke mu seffuliya. Funa kafumbe omunene oba kafumbe omusajja naye mufune omuteeke mu seffuliya. Ofune ebibajjo bya ovakkedo. Funa ebibajjo by'omuti ogwa ovakkedo. Ebibajjo ebyo w'omala obbifuna bisekule nabyo biteeke mu seffuliya. Ofune emirandira gy'olukandwa. Olukandwa ndubalaze nnyo. Funa emirandira gy'olukandwa gyozeeko bulungi, nagyo kisekule ogiteeke mu seffuliya omwo. Ofune n'emirandira gya kasaana. Funa emirandira gya kasaana nagyo girongoose bulungi ogisekule nagyo giteekemu omwo. Ofune n'ekifumufumu nakyo funa bikoola nabyo biteekemu mu seffuliya omwo. Kati eddagala eryo liteeke mu seffuliya bulungi. Teekamu amazzi ag'ekigero, teeka ku kyoto tokosa. Olimala okujja liteeke ebbali libe ng'eriwolaawolamu lisigalemu kibuguumirize. Beera ng'osengejja eddagala eryo, beera ng'onywako. Gwe alina ekizibu ky'okubeera ng'olumwa ng'oli mu nsonga. Kati bw'oba otandise okunywa, nkusaba onyweko katundu. Nywa katundu ka kikopo. Naddala mukadde ako k'obeerera mu kizibu ekyo. Ku makya katundu ka kikopo ne mu ttuntu katundu ka kikopo ne kawungeezi. Ku makya nywa katundu k'ekikopo ne kawungeezi akatundu k'ekikopo. Oba ku makya ne mu ttuntu ne kawungeezi. Nga naye nywa katundu ka kikopo. Kigenda kuba kikuyamba okubeera nga wejjanjaba obulwadde obwo oba obuzibu obwo obw'okubeera ng'olumwa ng'oli mu nsonga. Kansuubira okitegedde bulungi gwe abadde abuuza ku ddagala eryo. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku vidiyo eyo ngenda kuba nyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo onaaba ombuuziza ku vidiyo eyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mubeere bulungi, mweraba.